Delta TV tukole tukomya ate na take program yafe as tuvude mu bulango babakama baffe tuli ku mulamwa ogwa social media ne relationships zaffe je tubadde tugendedde nga abagamba why abakola content control nti bali myaka na kugenda waggulu ate bakolera content control bali myaka gya wansi nze ndoza the issue isn't to sobola okuinvolvinga abato bano ne muba involving in the decision making controlling social media content control ne babanga babawa ku magezi ag'okuleeta kizibu wachi kizibu obuzibu bwakyo buva ku this is a generation gap abaana bato bote bakiriza ddala kutesana mu abantu bakulu no it's the other way around tebabamanyira tebawuliriza na kubawuliriza no it's the other way nzendoza it's the other way around nti fa abakulu fete twagala kutuwa amagezi watulowooza nti fa abakulu ge magezi ate era abaana bato amagezi ne contributions zabo zijja kwa ziba support oli mu music how many times has Papa Moyi even tried to reach out to these people ne bamugoma nti mukadde I understand. But this is a gentleman who has maintained the band of Marianyaka Makunyanga. I understand. Ngeri kusini ekubera nakati echafuka. Wano abantu mwebangira basobola okumaintaininga band za mwe myaka mingi because humility yanje yekumidewo nice music contacts zo nabala batasobodde kikola bangi and basically atabasinga ba musician ekibase ne social media. Social media yebase babagala abo tubayita social media artists social media bana bamupika ku social media wa ina followers million na yarange sure so I have associated n'abaana abato bangi mugeza ko bagruminga mugeza ko bayagubba wa magezi mugeza ko balaga direction. That was your experience. Fair fendala. Yeah, fendala. And ati bagala bakola associations zibiri za drama. Eyaba Bativale ne yaba National Theatre. Na comedian bagala abuluzungu na Uganda. National Theatre bagita downtown ne uptown. That's what is happening. The musical bagala uptown television stations. Your television is a downtown station. I know. Instead of us coming together to propel the industry, and those, I was talking to comedians, they got guys, we don't need this Luganda, no, let's just have one cause. One cause. Maria Kintineda, you drink Yachita, quite drink Yakoza, so you which Sambra, Maria Kintineda. These are no, but the issue is this. The whole umbrella is, I'm just giving an example, the whole umbrella is music over comedy. And each person has a crowd, Japulinga. Ne crowd, but where yaulamu, Ojagano Klavanga, Owa Kadonkamu Alieka, Owa Bandi Alieka, Owa Raga Alieka, which is which a crowd date na chunja garanchigana. Katugeze ku show comedy show nebera ku Erugogo ya Alex Muhanji. That was uptown. Yeah. Nemuli mu aba downtown aba downtown we baita aba downtown we bajja ate nduwe banyingi. So it's not about the crowd. It's about you. Ati chenkugamba nti okweyawula yawulamu okwo kuba tekugasa because in the end mwena muina crowd nene nnyo eyagala comment. Era kati wentukira ku social media. Tuli wano tukyogerako banga from nembe go twakuleta wali social media oba fe tuli backward. Oba fe tuli backward. Nga fe tuli about relevance of social media in society now. No, the issue is this. To be a bit backward. To be backward oba tuli backward. But we have the opportunity and privilege of having people abali frontward abatuyigiriza. Oba kitegere. Kati baba tuyigiriza. Tetuli backward social media wise. Nkwada example ne gamba nti embeera eriwo ebera oyina okujirelatinga ku kiki ekyaliwo by then. Before radio waberangawo Capital Radio waberangawo Sanyu nga tezinaba kugenda nyonyonyo njagala okujjukiza NSBS njagala okujjukiza yaliwo ojjukira Dr. Senga obudde bwe yabeerangamu nabani abalinanga omuwuliriza olwaleero omuntu akola show bwetyo emisana ku ssaawa nnyezi okumakya ate nga ye tayambaza nakwambaza n'agikubawo. So social media mu biseera biri tuyinza okugamba nti era ye media gye twalinawo radio twalinawo TV entonotono twalinawo ne public ti abantu batudde wali omuntu kikyosobola okukolera awo ng'ensi ekulaba kijina nakikyo tasobola kukolerawo kikyosobola okwogera ku radio kikyosobola okwogera mu bantu olwaleero ne social media bwe yali yakatandika era ebintu ebimu tebyayogerwanga
era biri censored bulungi nnyo bikiti naye olwali bigenda byeyongera lulinga bw'oteekayo ekifaananyi ekibi immediately naye kati naye bali tebakyakinako buyinza bagamba bano bwe kiba kibayisiza bubi mwegattegate mutubuulire As far as relationships are concerned, ku muntu akyanoonya nga tonnaba kusetolinga sekyandibadde kirungi kukuba buli kintu kyo kyonna kyoyita mu relationship ku social media. Naye bwemba ndi mukyala let's say nti nina wenteredde nti waawano bwemba nandyagadde okwegobako bukawawakawa sijja kwekuusa ekifaananyi nga nkukiisinga gwe mwami wange nti nkiteeke ku social media. No, nze mba ndaba awo mba nkozi kya busego naye nsobola okuteekako nti my person nenkiteeka akankubuulireko bw'oba waliwo omuntu abadde ayagala okunkwana kati nze nkitwalira ku sayidi yange singa mba nekusiza ekifaananyi nti mwami luyombya ye mwami wange singa my person omuntu abadde alina essuubi okujja ewange bw'aba abadde azze n'emisinde 8 gikenderako ku 6 naga omuntu ono alina commitment gy'alina ku muntu we naye putting every little minute detail ku social media ekwata kikyamu because kakatira dina kwa mwami ki bana abadinganye oli omwami yagenda ate n'asiramuka omukyala gwafunye ate n'avuma omukyala we waka kati omukyala wa social media n'avuma omukyala we waka kakati omukyala we waka ayina bye yayogera nga bakyawaganya bayogera bingi nnyo ku social media n'omusajja yayogera ne nze kati njogera ku sayidi y'omukyala nti singa mba njawukanye ne mwami mukiiri nenyanika buli kazambi kati fe abamu twali tumanyi nti n'omukyala yalina ssente naye buli kimu omukyala kyeyayogera everything buli kimu n'ayanika bbaawe and at the moment nti ate amufukaamirira kati tulina engeri gye tumulaba okujandika ku social media kyefaananyiriza ne lulinga tetunaba gifuna social media n'ogenda mu stencil n'ogamba oyo gwe mulaba akola bw'ati talina kintu gundi akola mbagambira bassebo ne bannyabo tuwangadde nnyo ne tuyingira mu mulembe ogutali gwaffe omulembe oguliwo gwegwo omulembe oguliwo gwegwo abantu kati ate olya kigambye bye mwakoleranga mu stencil kati stencil tekyaliwo katimbagano kati kibalina okukola gye babeera gwe kyolowooza kyegambye the decency and etiquette ne values gwe zebakuwa Angela gwe zebakuwa Helen abaana bano mumukayanya tebagwiseemu tebagifunye bali exposed to the western culture gye balabye ku TV gye batambuliddemu therefore they belong there more okusinga eno. That's why bali willing okulaga ebintu byabwe ku social media because kyebakuliddemu kyebalabye. It's okay with them. But it goes back, it comes back to faith. Abatali babangu from social media. It goes back to us into mubana bafe. Right from home netubalaga kwa values into kino kyogerwa kino tekyogerwa. Naye bw'aba akuze n'agenda ku social media tajja kwasanguza nti musajja wange tamalaako. Abazadde benda kuzina omuzadde kakati omuzadde ali ku social media olwaleero mukwano gwa bono ba Dubai ba America eyateeka ko nga alina omuntu atuddeko bw'ati akola biki kati oyo naye muzadde ayina abaana anabakubira kati anabagamba nti obeera oyogera mu bantu oyogera bw'oti nga akubawo bw'ebiti ng'abazadde bennyini nze nabo omuzadde gwe nasanga omusajja muganda ddala ne mukyala w'omukazi muganda ddala abaana bali mu myaka 17 tebamanyi Luganda omubuuza nti osiibyo atamanyi nakyeddemu nga bakulidde muno tebavanga mukko we bali wano tebamanyi Luganda naye ng'omukyala Muganda n'omwami Muganda boogera Luganda naye nga abantu tebamanyi Luganda ng'abaana tebafulumangako Uganda. Mukyala wa munnaffe kati yatukanaga I don't want to socialize with those local people naye nga bbaawe muyimbi Muganda abaana bazadde Baganda newaabwe gye bagenda eri mukyalo kwe balina
I don't want socializing. At the end of that day, social media might not be the problem. It goes back to faith. Ate bwe batuuka ku ssomero ye n'akoka kati omwana wo gw'okuzizza obulungi ate n'alabira kuuli so kizibu bwe kyodokanange tiwolaba oli atadde oli kyagambye oli bw'aba ataddeyo myudi kale tugeze kale twagala okukauntalinga oli ataddewo ennyambala nga nenyambala mbi nawe teekawo wa gomasi eno yenyambala dressing yabaga nti osobola okuvayo mu gomesi era omuntu nagamba omukazi avuzeyo kati naffe gomesi tubiringise. No, on a serious note, kakati if we come to oyogede ku kya gomesi nezijukira maama waffe n'abagereka bwe yakyusa mu nnyambala ya gomesi kugamba n'agimodifyinga ne bagimomodifyinga naye nga kati gwoba oyagala kati kumodifyinga gomesi naye ng'osigadde oli bwa kitiibwa oyinza okugamba nti kati mufo kya beno bagita kabba kati mufo ky'okubeera nga kali straight bwe kati kugala n'okakola nga kalimu kavi bwe kati kugala no straight ali kati bajagitekawo gomesi busuuti Never still the issues in Toronto. So, I think the responsibility that you took on some social media, Fingaba ate yetawadde baana bali bato so I believe social media bwezizede tuchamuka tulinga avudde kyana mukakana gyokana tubisa ani asookayo nze nsookayo kyetulimu tuchamuka no pavement hoda na buli so nze ndowooza nti fine waliwo ukaira nogati okay olwokwa Facebook uno is foreign good tetulina bwe tukola yaffe ne tugiwa content okwaba China nabo bayina eyaabwe bayina eyaabwe bagirwegiretinga bulungi nnyo tulina kyosa okimanyi China kati mwana China to accessing WhatsApp teri WhatsApp kujja ngo ina sima VPN eyo omuliro twatugeringa tunonyengeri je tumugenda ne banaffe ngo ino kunonya VPN osobola okudda ku WhatsApp katanti fa abamu gwali omuliri gwaffe ogusoosa okutambula kiva ku gavumenti gye mulina okutunula mu nsonga China ina values zayo yagala protecting nga bo kati nga bona ba Japan balina policy gyekola olw'okuba nga abantu bakaddiye kati se government initiative abantu abasinga mu Japan bali above 80 bonna bakaddiwa bagenda kati bayenkalejja atondi badiriza n'ennati y'okuzaala bazeeyo deliberate government policy ne bazaayo okuzaala ne benkalejinga ababazaala buza n'okwafunira abantu okuzaala so kiba ku government gwe bw'embracing nga bulaba twa-embracing technology ono mupya ina wolu nga bwali TV nga bwe ziri buli kimu nga bwe kiri you are definitely going to break your culture ng'ate kye kintu ekibadde kitufuula ffe kati waliwo okuwa omuntu agenda okukulira sekita eyo ng'ate ye tali culture kati byoyogerako tabite eba policy ya gavumenti eri direct nemanya nti nina okuprotectinga culture eno mu bantu bange obutabusenguka kutuuka naye kasita butandika onokkiriza obutabu bw'abasengu firimu z'obusengu abasiyazi ne bajja obutabo mubukwatira mu masomero nga kayitibwa muba muli awo ku zi TV nga mulaga balaga ekyo omusajja omulenzi akwata omulenzi ate ne bakiranga nnyo bw'ogenda okunoonyereza ojja kusanga nti sente z'ekisiya ge ziri muno kati
Ojaba zesinga nokola kuchi. Zisinga budget ya Uganda. Police inakuva mbanafa ba government. Marchers nafe ngabazadde tulino kola gwaffe. Omwana n'ofuba kati nganza I'm a strong proponent of kids obutaba na simu nga tebanaweza myaka 18. Ekyo sikiriza. Omwana nga tanaweza myaka 18 ekyo kirwanyisa. Bwaweze 18 mwesimu yisi. Ninga tanaweza myaka 18 omwana omwayaje. Abana nali nyumiza banange bino ngenda kusomero ngabana omusajja omuzadde awo omwana pocket money million 3. Banne na bulire ekintu ekyo nze na million 3 pocket money. Omulala nga akwata engoye z'omwana bamusanga ku gate ndi munango oze kwa munanti nkomezaawo engoye za mwana yatwana zo buli Saturday omuzadde anone engoye nazitwala omwana ku ssomero tamu etani ku mwana mpya wa S1 nozabana abana batitibye nnyo kati bataka wali biwedde bino bya office okclearinga omuzadde atuuka okugenda omwana nga akaaba amazima omuzadde naye nasimula amaziga natandika brother n'abagamba akasenga akakabakabiramu kekali wali mugende mukaaba buli omu akwata eriri omuzadde n'awulira ensonyi yatambula butambuzi n'agenda mugenda kuvidiza abaana tulina essomero twaliko sijja gyogera tugenza kuvidira omwana omukazi najja nga yeesibye omanyikano obwamwe buno buvi kabe bakasumbuusa bwati ne bamugambako ntojja kuyingira nakola olutalo lwayo naye nga ye takiraba nti ayambadde mu ssomero nokimanyi kati muli ssomero akapande bakateeka wali ku gate ne bagamba nti these types of codes tezikiza waliwo no ebaganye ne dreadlocks ku ssomero kati bwogenda ali kusomero kwere ni wa dreadlocks toyingira tebaagala kumanya because we are not setting a good example eri abaana biteeka ku social media such a school ne kati nze on a serious note kati nze dreadlocks za Helen tezirina asibeke ekitambala bagambye dreadlocks ziba dreadlocks abajja kusomera asibeke ekitambala kubanga omwana ye omwana olaye wanategera dreadlocks tajja zikulanga izo ziranga samusamaye kubanga n'omuzadde nange nsobola okwekwasa negamba olinga kati abaina kusiba ku kitambala so bazisaleko my basic saleko omanye ebbanga lyamaze ng'akuza dreadlocks ezo akyusa omwana kakati yasalemu ebbanga lyamaze ng'akuma dreadlocks ezo n'ebbanga lyakuziza omwana atalina mpisa kati yasalewo kikyawatereza dreadlocks nto simbi kubona omusiraamu ate omusiraamu ng'afudde nga mukyala ng'asibye enviiri ziri endala bazimusalako naye zino bagamba it's okay that's her hair ani yagamba oli musiraamu kakati wali otunoddeko mutanda y'omusiraamu kakati nze ngamba bwe social media as a medium nungi ffe abagikozesa tugikozesa okukyala ffe tutatambudde naye mu mulembe gwayo tuwemulirako tuvumirako abantu baregulata baffe ne batatuyamba nabo kubamanyi kitenga gavumenti bwe bane poliisi eba poliisi era mugikola bweyakedde ku makya ne tuteekako ebibiri tubisasula azima n'abagenze ku VPN bavaayo bizibu but ekintu ekyo kyali kyeraga kyokka the amount of data you spend ng'otaddeko VPN esinga enusu ebibiri byokoze naye era ekyo tekifuula musolo ogwo omulungi tetuganye omusolo mubi naye kati bw'oba onoonya kukekereza because at the moment we are looking at cost reduction mu buli omu mu mbeera ye anoonya wasinga okukekereza ssente kati sasula ebyo ebibiri then tukole protest okusinga ensawo yo weekosebwa ate ngeno okola protest ate oluseyinza n'otakola waliwo omuntu yakyawa munne namugamba sigenda kuddamu kwogera naawe noli n'agenda ku social media kati bonkyawa n'embaki bonkyawa n'embaki oza obutayogera nange lwakina kirekayo nze nsigadde nze kati oyo nemulayikinga alekeyo wawatakwagala alekeyo abakazi tebadiba oli apostinga nagamba banaerafindwa jajja wange social media ne balayikinga kati obalayikinze naye ndowooza bambi kye baba bategeeza nti bambi posti balina kitegero obukyamu bweki kye bakola naye ndowooza what they want to do is to show nti bambi twekirabye nti tukusaasa
omanyi social media yatandikira mbuyamba patu Kiswa primary school social media gyava mu mwaka gira social media era patuko nga bwagenda mutoyi ngawandika Aponyo loves Akera katono naddamu no it is not Aponyo it is Abe you people stop talking about me and writing on this wall. I take this opportunity to say that Wycliffe Yombia is my husband. My name is so and so. Everybody come over here. Nze mujara amuveko. Nataka kone bifananyi bwatinga kugamba kone bifananyi ebyaka. Kati ekyo musajja kyamusajja so kyamunyi. Nze simanyi kati kiri makaga. Ate omuntu watukira okukola ekyo tewaba mukwano alabika on a serious note alabika omusajja yali andoza alinayo akantu yakuwa kigambo ekituufu anzukiza social media y'omumaso omwana abanga okusobola ogaya tushimye buli obuya baba bamaze okola final exams nagana nawandika never forget Abem Chibinkaga the great olina mudabulaga don't lie it was Aponyo bana tubebazaje nnyo kuba nti mwekumire ku Delta TV bwetyo bwe tubadde asfe temwerabira repeat yaffe ebirawo every Sunday ku ssaawa 5 ez'okumakya tuli fe as fe ku Delta TV tukole tusinkane nate olwokusatu